po jako akawuwo. Enjala eyitiridde mu bannansi eviiriddeko okutabanguka mu maka okweyongera wamu n'abantu okukola ebintu ebimenya amateeka mu mbeera ez'enjawulo. Oluusi abasajja baba tebabawa buyambi, ekirala babaza embuto zigwawo nga batuukako nga nga tebagenderedde. Matugga ku mabanda waliwo omukyala atamanyiddwa akakkanye ku mwana we gwazaala n'amusula ku luguudo ekiro ekikeeseza olwaleero ekimuviiriddeko okukola kino nakyo tekinnaba kumanyika. Abantu baali mu lutalo emyaka 5 nga tulwana tudduka naye abantu tebasuula baana baabwe okugjako eyo yafanga obulwadde. Naye n'enjala emmere weeri omuntu osobola okuba n'okuba omulangira ne bakulabirira niwalina ekyenjawulo kyokola ki tiweetaaga okuyambibwa. Abantu bane bekuddira bunafu kufuula bino byazze kyekyo. Omwana asulirwa atemera mu mwaka gumu era ng'asangiddwa abatuuze abadde bakedde okutambula okugenda mu katale ku ssaawa 12 ez'okumakya wabula ng'empewo y'ekiro yonna emuggwereddeko ekibawaliriza okutemya ku ba LDU. Sebaina alisabye abaana abawala era ni kwagenda naye era waawa nezo sikusingana muntu mukkubo n'omufugirwa nemukwanagana nemuzaala omwana ate nga n'obuyambi temukola ki tolina wogenda kubujja n'obutamanya wa musajja gy'ava. Mu kifo omwana ono wabadde wasangiddwawo sirinya 12 nga zibadde zizingiddwa mu ngoye z'omwana ono. Guyinza okuba nga gwe mutemwago okuyimukirako oyo omwana naye kati bw'osuula omwana nawe togenda kufuna birungi by'oyagala mu maaso. Ate waba akwatibwako bamusibe nze muwaayo. Maama w'omwana oyo baba bamulabye bamusibe. Abatuuze betwogeddeko nabo kino bakitadde ku muggalo ogwateekebwawo pulezidenti ekyabaviirako enjala n'amuwadde akatebe okweyongera mu bantu. Wano waffe emmere tunaafuukawo, bantu bali bubi, bantu tebalina kyakulya, abantu tebakola. Abalala bagamba nti kivudde ku bakazi ab'emitima emibi wamu n'abasajja batayagala kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Kana kato tukawo tutakajja kubeeramu kundabirira kazi yasudde busuuzi noza meshaka abasajja okuba nga tebalekera abakazi baabwe buyambi. ekyo muleka kyawubera kyabwereri. Oluvannyuma poliisi okuva e Matugga ezze n'eggyawo omwana ono n'atwalibwa ku poliisi y'e Matugga nga kunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Kyaliyambye tusobola omwana tomusobola genda kwerosi ekola enteekateeka batwale mu bitongole ebigabirizi by'obuyambi gyebiri. Ekyokubiri ono gwosuula naawe walinga ye tebakusuula. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Naye tugenda kukola kyonna kyonna ekisoboka okunoonyereza era tujja kumufuula.